Oluvannyuma lwe yali kumbania wa Bugwere Chrysostom wayabira okufa obulwadde bwa COVID-19 abagwere balemereddwa okukkaanya kwanamuddira mu bigere kidiridde okwekutulamu ebiwayi bisatu nga buli ludda lulina enteekateeka ey'okutuuza inkumbani owaabwe. Kino kiwaliriza Radis w'ekibuko Margaret Mwanamoyiza okusinkana ebiwayi bino ng'olukiiko lwetabiddwamu n'abakungu okuva minisitule y'ekikula ky'abantu okulungamya ikumbani abwalina okulondebwa era nga lubadde ku kitebe kya disitulikiti ekibuko lutandise na Bugomo abalangira abatakkiriza mu ikumbani abaddeko bwe balemeseza Lubega Bakaaye okuva minisitule y'ekikula ky'abantu okwogera nga balumiriza nti alina kyekubiira. Gavumenti ya gazeti and then the rest. You don't listen to one side and then you suffocate us. You have been one-sided all the time. Eric Kasolo Katikiro w'ekiwayi ky'omugenzi agambye nti ssemateeka kwe batambulira kwe balina okwesigama okulonda ikumbaniya kyokka Katikiro w'ekiwayi ekirala Eric Mubala bino n'abiwakanya. These people who are claiming now that the institution which was gazetted is the one which belongs to them did not even participate in this process. Whoever came to Ministry of Gender with whatever document, however little it was convinced you accepted. Kyo ekiwayi ky'abalangira kisabye balekerawo okulumagana n'okweyagaliza beegatte. abalabika nti tuli waggulu tusooke tudde wamu tuwejjaganye ekitiibwa twejjemu omutima ogw'okweyagaliza nti nze nsobola kati nze omu ku abo abaga nti njagala kwegatta naye saagala kukulembeza. Mu kino ssentebe wa disitulikiti Sam Muloni asabye bakungu okuva mu minisitule okuyamba abalangira bafune ssemateeka omuggya bonna gwe bakkiririzaamu. All this dispute here is that we do not have a universally accepted process of electing a cultural leader. Lubega ayimiriza enteekateeka zonna okutuusa nga bamaze okubaga ssemateeka. Of now, nobody is allowed to install a cultural leader. What has been agreed was to develop a right procedure of electing rightful ikumbania who is going to unite all the factions. Radis Mwanamoyiza ategeezezza nti olukiiko luyise okumalawo obunkenke. So those sects, each one wanted to install an ikumbania. You know, ikumbania means gathering the clans together, gathering the leaders together. So at that instant, when they start making meetings and installing, each one installing his own, then there would be no peace in the area. Omugenzi wayabire yakulembera abagwere okumala emyaka 8 wakati mu kwakanyizibwa era nga waafiiridde nga bamuwabira mu kkooti e Mbale. Wasigale nga tweyongeramu kuba tutyo n'okwejjukira bulijjo obugwere waisu. Ivan Wachibi yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.